amatiribo nekitemagana ng'omuntu. Bano abanupu bamativu nnyo ku mbeera egenda mu maaso mu Uganda. Gwate singa si bamativu baalisobodde batya okuzimba ekitebe amatiribo nekitemagana ng'omuntu ku Uganda gye bagamba etiriika omusaayi. Bano bali mu katemba, tebali ku mulamwa gwa kununula Uganda. Kubanga singa babadde ku mulamwa gwa kununula Uganda, tebaalizimbye ekitebe, baalizimbye empuku. Ebigambo ebyo byayogeddwa Charles Omushana akawungeeza ak'eggulo ku BBS Telefine mu programu emu. Wabula Charles Omushana, nze ng'omuntu sigenda kukunenya kubanga ebyo yabadde ndowoozayo, ate era ng'endowoozayo kyekibeera eky'obugagga kyo. Wabula saba ekintu kimu Mukama Katonda, endowooza yeeyo abaana bo baleme kugisikira, kubanga singa banaagisikira bagenda kuba basikidde ebyoya bya nswa. Munnange nno nze bulijjo ndowooza nti abantu abananaagira be bano bokka abagamba abananaagiza eddoboozi abatasobola kwatula bigambo ku sipiidi. Naye ate nkizudde abantu abananaagira si be bananaagiza amaloboozi bokka, wabula waliwo abantu abananaagira mu bwongo. Nga bw'olaba nti omuntu ananaagira akaluubirirwa nnyo okufulumya ekigambo, kati n'obwongo obunanaagira bukaluubirirwa nnyo okulowooleza ku sipiidi. Bwe wa Charles Omushana. Charles Omushana, obuzibu mmwe bwe mulina mulemeddemu embeera y'ensiko. Abantu aboogera ebigambo ebyo be bawagizi ba National Resistance Movement. Si lwakuba nti kiboogera kye kituufu, wabula baanyoleddwa nnyo, baalumiddwa nnyo okulaba nga NUP ey'emyaka 3 obusatu ebakubye akavvulu. Ebyo byonna babyogerera kuba nti balina akasajja ku mitima. Baali balowooza nti National Unity Platform baguze ekitebe ekyo nga balowooza kigenda kubeeraawo bwe kityo ebbanga n'ebbanga era bafune ebyokwogera, naye bagenza okulaba ng'ekizimbe kiyimiriddewo mwaka gumu gwokka kye kyasinze obbennyamiza ennyo nga bagamba nti bano abantu ssente bazijjawa. Ebyo byonna babimanyi bulungi nti NUP yali ejja bikola, wabula balowooza nti biyinza okubeera bya myaka 5-10, naye bagenza okulaba beewuunyizza nnyo okulaba nti kiyimiriddewo mwaka gumu gwokka nga baakagula ettaka eryo. Kakati obusungu obubaluma okuvaayo okwogera ebigambo ebyo byonna si lwakuba nti kibagamba kye kituufu, si lwakuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoze ensobi okuzimba ekitebe kya National Unity Platform, wabula akasajja ku mutima ke kasumbuwa abantu abo. Twebuuzeemu nti singa teyazimbye ekitebe ekyo ne wayita emyaka 2 ne gikwata 3-5 nga tannakizimba, bandyogedde batya? Era bandibadde bagamba nti yatusuubiza naye atulimbye ensimbi ali mu kuzirya. Wabula ensimbi yazikozesezza n'ayimiriza ekizimbe n'akiraga ensi. Kati awo bali mu kusattira beebuuza ddala ssente ono azijjawa, kuba tebamuwuliddeko nti alina gwe yasonzeemu wadde ekikumi kye. Ensimbi kati baagala okumanya nti National Unity Platform ssente ezikola bino ezijjawa. Kye batidde okumubuuza naye nga kye baagala okumanya, kubanga balaba ekintu kye yazimbye tewali kibiina kya byabufuzi wano mu Uganda kisobola kuddamu kukizimba. Mulemeddwa okukimanya nti ensi esobodde okwapuguleedinga. Ensi tekyali ku analogo, ensi yajja ku digito. Kati olw'okuba mmwe mukyalina mentalite y'ensiko, mulowooza abantu bonna bagenda kukozesa nsiko. Era y'ensonga lwaki weewetegereza obulungi Mwami Yoweri Kaguta Museveni ensiko ezisinga zisaayeewo, kuba ye alowooza nti anaamujja mu buyinza agenda kuyitira mu nsiko. Njagala okutegeezaako nti ffe tetulwanyisa Museveni mu kyama. Era ne bw'olikwata omu ku ffe tomukubanga emiggo ng'omubuuza ekyama kyammwe kyekiriwa. Ekyama kyaffe twakireeta ku source, twakiteeka mu giraasi ne tukibalaga ne tukibagamba nti ekyama kyaffe kyakuggyawo Museveni. Kati situlaba nsonga lwaki tetuzimba kitebe, oba situlaba nsonga lwaki tulina kuzimba mpukumwe tulina okuyita okulwanyisa Museveni ng'ate twabagamba dda nti ffe tulwanyisa Museveni. Ffe tugenda kukola nga Yoweri Kaguta Museveni eyalwanyisanga Dr. Apollo Milton Obote obudde bw'ekiro. Ffe Yoweri Kaguta Museveni tumulwanyisa budde bwa misana ng'ensi yonna etunula. Tewali kyakukweka, twalangirira, twatalaafiya, era y'ensonga lwaki tuwaayo ne feesi zaffe. Oba osanga twalikozesezza nga bu audio nti mubuweereze nga n'amannya gaffe tetugataddeemu, naye tuwaayo feesi zaffe.
tukampeyininga abali ku ground kwebali akabonero ak'essimbalala akamala obumaze okulaga nti tetwetaaga genda mu mpuku era tetwetaaga kweka kintu kyonna tetwetaaga kulema kuzimba kitebe oba giyite enkambi wetunaasinziiranga okulwanyisa Museveni kubanga ebintu byaffe biri kwalaali twabirangirira tubikola misana ttuku. Kansooke ne kyewagambye ekyokuzimba ekitebe amatiribo nekitemagana ng'omuntu. Ekisooka kya byonna omukozi anaakola obulungi alina okusooka okusula obulungi okusobola okulowooza. Kakati naffe okulaga bannayuganda nti tugenda zimba Uganda tulina kusooka kuzimba headquarters. Headquarters ezo bw'ozitunulira mu bbanga lya mwaka gumu bukya bazirangirira nti awo tuguzeewo ettaka ne zizimbibwa ne zitunula zityo nga NRM emaze mu buyinza emyaka 4 ekyapangisa ebeeko nno ng'epangisa nnyumba naye ng'epangisa kifulukwa kabonero ak'essimbalala nti tugenda kukulembera Uganda ku nkulaakulana oba His Excellency Bobi Wine agenda kukulemberera Uganda ku nkulaakulana. Tosobola kugamba nti akulira National Housing ate ye talina nnyumba naye ng'asuubizza nti agenda kukola omulimu omulungi ogw'okuzimba National Houses zitemagane zituukane n'omutindo naye ng'ate ye asula mu kasiisira kabeeko nno akake naye akasiisira ate akapangisa. Ekyo National Unity Platform kye yakulaze yakusiigidde kifaananyi nti olaba bino mbikola sinnatuula naye ate wenna naye ng'obadde mugagga ng'obadde mufunyi naye nga gwe tozimbanga. Tubuuza bw'onoofuna ssente z'eggwanga n'oyingira mu ssente z'eggwanga onaasobola okuzimba eggwanga ng'ebbanga lyonna ly'obadde omufunyi ebbanga lyonna ly'obadde okoledde ssente ozikwanamu bamalaaya ozigulamu mmotoka za kabi obeera mu bulamu bwa kwejjaaka obeera mu bulamu bwa kwesudira. Kakati ekibuuzo kidda ne tubuuza bw'onootuuka ate mu ssente z'otatuuyanidde ezijja obuzzi nti omusolo kuvaako ssente bwe ziti oba ogenda kukola otya? Uganda olunaku olwaleero buli lunaku etunda liitaazi z'amafuta obukadde 4.5 kadde obukadde 4.5 katubale nti buli liita etunda 4,000 bw'eba etunda 4,000 ngezesa kugeza kuba simanyi bbeeyi y'amafuta kati e Uganda naye katugereze ku 4,000 singa liita y'amafuta eba etunda 4,000 ekyo kitegeeza nti Uganda buli lunaku ekola obuwumbi 180. Bw'eba ekola obuwumbi 180 katugambe nti gavumenti erinako omusolo gwa $5 per litre kitegeeza nti gavumenti ekola obuwumbi eba ekoze obuwumbi bumeka? Eba ekoze obuwumbi obusoba mu 10. Manyi saasoma bulungi kubala kisusi. Kakati omuntu abadde yejjaaka nga okyakolera muntu oyo ate singa onootuuka nga ku mafuta gokka ofunako obuwumbi 20,000 oba ofunako obuwumbi 12 tegugenda kujja bagira. His Excellency Bobi Wine akulaze nti ne mukana katono ke tubadde nga tufuna tusobodde okukakamula ne tuzimba amakanda gaffe we tugenda okusinziirira okugyawo Museveni abafuga obumbula abba ssente y'omuyi w'omusolo akola ebyekicupuli byonna oba nnyisa eggwanga lyaffe mu nnyanga. Kakati sooka weebuuze nga ggwe omutegeevu era ggwe alowooza nti otegeera nnyo nti ate bw'anaatuuka mu kukulaakulanya Uganda kinaaba kitya? Lowoolezaako waggulu muganda wange, leka kulowooleza mwana logo, leka kulowooleza mu byansiko muganda wange, leka kulowooleza mwana logo, leka kulowooleza mu byansiko. Nazzi kuno ng'amasabo tuzimba ga ssubi era ebiseera ebyayita ng'okusanga essabo ery'ebbaati ate weekanga nnyo kyokka ate kati ebintu bituuseemu ku mulembe guno. Kakati ate okusanga essabo ery'essubi ate we weekanga kitegeeza nti ebintu byakyuka. Olaba ow'essabo azimba ebbaati ate olwo ow'ekibiina ekyagala okununula Uganda kigende mu buyinza ye lwaki tazimba bbaati? Charles Omushana akubuza ekibuzo wakaziika abafu bameka bukyozaalibwa
wakaziika abafu bameka bukyanga otonya ku nsi. Abafu booziise babateekako zittalazo, bwana Tairos, bwana mayinja ga bbeeyi, bwana bayooyoota, naye ng'omufu oyo aba tagenda kukomawo. Naye ng'ate abafamire bakulaga nti bamwonoonerako ssente nnyingi nnyo ekijja ky'okulabika obulungi. Bwe kiba ng'ekijja kisobola okuzimbibwa kirabika obulungi naye ng'akirimu tagenda kudda, ate olwo ekibiina ekiri mu kkubo okugenda mu buyinza. Wagambye nti tuli bamativu nnyo n'embeera egenda mu maaso mu ggwanga, gwate munnange twalisobodde okuzimba ekitebe bwe kityo. Endowooza eyo ey'ekyana ekito, ey'ekisiru, ey'ekibuyabuya, gwatakimanyi nti akawoowo akava mu ffumbiro kakumala bumazi okulaga obuwoomi bwa byenfumba. Kano ke tuli mu kulaalagako kawoowo mu ffumbiro naye nga tetunnatuuka kujjula. Tujja kujjula tutuuse mu buyinza. Bwe tunaatuuka mu buyinza olwo kinaaba kitya? Eyo ye ansa. Wagambye mu kifo ky'okuzimba ekitebe singa twazimbye empuku. Agamba magezi singa ddala oba olumiri lwa Uganda ng'era ogyagala, bwebanga ddala ADF gyeri nga ne Joseph Kony gyali, bwe basinga okugiyitanga siffe. Siffe ffe tetulwanyisa Museveni mu nzikiza, tetulwanyisa Museveni mu bumenyi bw'amateeka, tulwanyisa Museveni mu mateeka. Nkiddamu, tekuli kuffe alwanyisa Museveni mu bumenyi bw'amateeka, wabula tulwanyisa Museveni nga tukozesa amateeka. Weewaawo amateeka galinga mazima, amazima gakeerewa Bulimba n'asooka, naye mazima alwadde aki n'awaguza n'ayitawo n'ayita ku Bulimba. Kakati nkukakasa wadde nga mmwe mulowooza amateeka manafu ng'era naffe tukirowooza, wadde nga mmwe mulowooza nti tujja kubajjirawo mu kalulu, wadde nga mmwe mulowooza nti tujja kubajjirawo mu mateeka, tujja kubajjirawo mu mateeka. Wadde nga tekali bakalulu oba osanga, naye ng'ate tuyise mu mateeka kubanga ne bannansi okwegugunga ne beeyiwa ku nguudo gabeera mateeka. Kakati empuku tujagaza kiffe abatali misu, mwe abakulira mu nsiko, mwe abalunzi oba osanga mwe mwetaaga egundi empuku. Ffe tetuli misu, ffe twakula tuli open bannayuganda, ng'era ebintu tubikola mu ngeri eri open, si byakukuta eby'Ekinyarwanda. Ebintu tubikola tuli open. Bwe tugamba nti tugenda kukulwanyisa tuba tugenda kukulwanyisa, ffe situgeya. Nalina mukwano gwange eri Dubai.